Omuntu bw'akola ensobi ayina ogidefending ennyo oba okumatiza ennyo omuntu oyo gwayagala ategere ekigambo ekyo naye nga gwayagala okigamba yategedde nti akyogera oba yakikoze mu kyamu. Yensonga lwaki kikutwalidde ebbanga nakato kyajja ku midiyo nnyonnyole ensobi ze mwakoze mu kutega bbomu ette bannayuganda batalina musango. Mukyali mu nkola yammwe eya analogo eya flonnasi ey'okutega bbomu ne mugisiba ku bantu abawakanya era kye muliko. Ne bw'onoweeziribanga mu ttaka emirundi 705 n'ojja onnyonnyole bannayuganda ku nsonga z'obutujju nga tukimanyi nti flonnasi ye NRM mwajja mu buyinza nga muli batujju. Kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo still mukyali batujju yensonga lwaki mukozesa obukodi bw'ekiyeekera okutulugunya bannayuganda mu kufuna kye mwagala. Kati kijja kuba kizibu nnyo okugamba generation yene eriwo nti simu muli mu kutega bbomu. Ojja ku TV n'oyogera bitakwatagana ng'empale za Mukama Museveni nga muwaayiriza abantu. Gw'ogamba nti abatujju mbadde mubafolowinga era n'omutujju yateze bbomu mubadde mumumanyi ng'era mwamusiba nako. Musiba bana national platform abatalina misango ne mbamba ne bbeiro. Ogamba otya nti omuwala ne bakolegi be mwabakwatako ne mbawa bbeiro mwabawa bbeiro yakya abatujju nga mbamanyi nti babadde batugumbula abantu batega bbomu ne mbawa bbeiro. Kitegeeza mwe kennyini mwekuba ggolo nga temumanyi. Kati mwaba abatawanya b'eddembe njagala bategeeza mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda ende generation ndala nnyo we tugambira ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina. Uganda tetwetaaga bintu bingi nnyo, twetaaga emirembe, ensi ng'erimu okukyusa obuyinza mirembe. In fact teri nsi ekulwembera magye nga gagifuga nga n'omukulembeze w'amagye ebadde n'emirembe era emaliriza egenze mu butabanguko. Ekyatwala mukama we Nnyando Esoferi mu buyeekera kubanga ye yagaana okukwatagana n'amateeka agaaliwo mu biseera ebyo. Muyina garanti ki nti bannayuganda bwe muyigiriza okutuuka olwaleero bo tebasobola kukozesa mekanizimu y'emu egenda mu nsiko okukwata mmundu tetandikyagadde. Ffe tukozesa peaceful means of demonstration ogamba tugenda mu kalulu ka protest vote nakyo mukivumirira. Mwagala abantu balagirudda wa lwaki abantu mbalowozesa nti ekkubo limwakwatira ekkubo etufu lye balina okukwata awo twavaawo. Njala tegeeza mukulu Chris Magezi lekera okujja ku TV okwogera ebintu tutakwatagana kubanga ojja kuwokya ne gavumenti ogyokese. Teri nsi mu nsi yonna esobola katundu ka video ke mwakoze ke mwazannye nekkiriza nti bwadde butujju. Teri nsi esobola kukkiriza ame spokesperson Chris Magezi okujja okubeera ku TV 24/7 ng'onnyonnyola ekikolwa. Ebikolwa bye butujju tebabinnyonnyolako bibeera visible nga biriko obujulizi. Muli mu kunnyonnyola obujulizi mujja abatujju mumanya adresi zaabwe mwakutte n'ebbomu endala obinnyonnyola otya nga ne temunnategeeza public abatujju be bane buli kimu. Nkugambye ne bwoba ogenze mu dduuka gula nsawo ng'oli gino tebagikubira bulango. Feke gwe bakubira obulango. Kati gwe ekikuleeta ku TV okwogera ebigambo byenda kitegeeza nti mwakoze ensobi mugimanyi nti nsobi mulina ogyogerera ennyo. Wadde ebibisingana muganda wange Fred Enanga ye musajja mu Guinness Book of Records ng'ettabiro liri mu Uganda. Bannayuganda gwe baali bakkiriza balimba ng'ajja musanyufu n'akulimba ekintu n'akiteekawo awo ng'ali happy n'omanya yoyo Enanga waffe tuwakana naye nga tuli basanyufu. Ne zireeta Felix Kulimbagye. Felix Kulimbagye n'ajja n'akubuulira ebibye nga naye ali awo matankane ng'ampale za mukama we n'akulimba ng'akozesa amaanyi g'ekijaasi naye tumukkiriza naye mulimba ali awo era tumuyita Felix Kulimbagye. Ne kati gwe kyali waffe ojja oyambadde galubindi ng'okozesa cow mentality sero cow and educated cow sero bihoga and educated bihogo onnyonnyola ekintu ekifu ky'oleberako ddala nti kifu kubanga baakusindisa okikole. Missioni yammwe tugimanyi yakuddira kibiina kya national platform kifuula ky'abatujju bye mugezaako okukola nga bannabyogera omwaka omwezi oguwedde bye muliko. Ezo bo mwe kenyini muzeetegera mwe muli mukutta abantu nga mukimanyi bulungi nnyo lwakuba nti missioni yammwe abantu baagitegedde kyenkugambye nti generation gye muli mu ndala nnyo. People can analyze, people they get evidence ne bakuwana buli kimu ky'oyagala. Kati mukulu Chris Magezi nkutegeeza va ku TV mwayokyeza kyaganye ensi mugireka etambule si mwe musoose mu Uganda. Mwe kimwagala okukola kulozesa bantu ti bannayuganda bakyali basiru nga bali ab'emyaka gy'ensanvu egy'enkaaga. No, bano balala mu generation endala nnyo. Ezo emboozi zammwe ez'amalwa muzikomye gy'onookoma okujja ku TV ogenda kwokya. Gwe nkutegeezezza
ebintu by'empulaninga byonna okuteeka ebyobuyekera obutujumbite ku national platform ne people power mukiveeko n'abaana abali mu makomera mubasibira bwere kubanga kyeboogera oba kyebakola kiri mu constitutional rights zaabwe nti bateekeddwa okubeera patriotic kyekibakozesa ebintu ebyo ate nga bali peaceful kati mwaba mwetwala ekyankwanza okusomesa patriotism nga mbawa ne ssente mbambaza bemalume amagye bana bwe mukwata tebeetaaga ssente kuba kibali mbusaayi mukendeeza obugwagwa n'obussiru awo nvuddewo buno bakanjala buweereza bannabyabufuzi abagamba nti bali ku ludda oluvuganya Museveni bona bagala okujjako Museveni omuli bannabyabufuzi bano wammanga gwoba omanyi nti oliwa opposition buno bakanjala bukuweereza mumaze ebbanga muddayininga ne Museveni nga mulya ssente ze nga musibe bannayuganda ekikookolo nga mukolera Museveni wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bwe bajja ne balaga eggwanga nti wabaddewo opposition kati mwabadde bazanye ne Museveni byobufuzi ne mwefuula nti kati mutegeera nnyo okusinga ate abalala ekisinze okubambula ennyo kyekino wano wammanga 1 mwe kennyini mujje amaaso n'entalo zammwe ku Museveni ne muzizza ku Kyagulanyi nga mulaga weakness ze mulaga byatakoze naye nga nammwe kennyini abamunenya Kyagulanyi byabalema okukola mu myaka gye mmaze mu bukulembeze oba opposition emyaka 3 oba emyaka 4 ne weakness zemulaze Kyagulanyi ne byatasobodde kukola mutasobodde bikola myaka 4 omuntu ajja kubuuza myaka 40 oba 3 gye mbadde mu opposition mukozewo kitewali kati muno bakabanga njagala bugendere mwenna abagenda okugula obino bopya namwe reda baboguddewo saagala mmale budde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mufokasinga konno ekirungi mwagudde ebibiina byammwe yes mukozese weakness za Robert Kyagulanyi Ssentamu mmwe okulaakulanya pate zammwe mukozese ebireme Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu okufuna obuwagizi bw'abannayuganda okujjako Museveni Kyagulanyi mwesonye Nuupu gyesonyiwe mubadde nga mujja kutuvuga ati kino Nuupu tekikoze bwe ba Nuupu tekikoze gwe ekibiina ekiki ekipya kikole Nuupu ebikiremye no kati Kyagulanyi kino takisobola no kati Kyagulanyi batakisobola gwoguddewo ekibiina ekyo good enough kozesa opportunity omukisa ogwo okole Robert Kyagulanyi Ssentamu byatakoze muleke Robert Kyagulanyi Ssentamu yakole byemanyi nti bituufu namwe mukole bituufu abantu bano wammanga buno bakanjala bagende gye muli abasajja ba FDC mumaze mukulembeza opposition emyaka 20+ teri abadde abanyigako lwaki Kyagulanyi bwe yajja mufudde topic ku TV ne ku radio nga mwogera simanyi kintu tasobodde kikola simanyi kinali mwe byambalemu okukola myaka 20 yabikoledde emyaka 4 kati mumutandika omussaako olukongoolo kitegeeza mwegasse ku lukala olukola ki olubadde lukola Museveni namwe mukole ebirime Kyagulanyi mukulaakulanye ekibiina kyammwe tugenze ku PPF please integezeddwako ne president agenda South Africa naye mukulu kwago n'ekibiina kyammwe kya PPF ne PLU ne bampuuga mwakulyetinze da WhatsApp groups ezagala okuleeta olutalo e South Africa mu kyankalanye ontambula president sako n'omutuusaako obulabe ezo message nje ziriita nkya kulokutana nabanzize namwe mwewumuzeeko kubanga politics is all about ideology bato ina ideology kiba kikulemye kati njagala bategeeza ebintu byemukulyetinga ebyobutemu n'obufere mu bikendeeze ekibiina kyammwe kya PPF mukole ebirime Kyagulanyi abantu babawo obukulembeze weakness za Kyagulanyi mweze mbambesingako mukulaakulanye ebibiina byammwe mukulu Abedi Bwanika aziwero naawe n'ekibiina kyo kyakola kiringa obutiku wabagamba tugambira nti obutiku bulemye okufumba ate ngo gabalonde ebijanjalo Bwanika PPSMP kibiina kyo ekyafa ne kikona wandibadde okizuukusa ng'osinziira ku birime Kyagulanyi gwe biinamu experience obikole tugenze wa Mpogamaana wali mu Nuupu ne tukulera ne tukukuza tukuwa ne byotasobola kufuna ng'okyali MP mu DP tuyambe mu kifo ky'okufokasinga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ofakasinge ku kibiina kyo ekirungi nti omanyi ideas ezibadde zikulaakulana Nuupu n'eziremye Nuupu kati kozesa ideas eziremye Nuupu eziremye Kyagulanyi ng'oziteeke mu kibiina kyo kifune abawagizi era kijjeko Museveni simple as that tugenze wa mukulu Nsereko Muhammad Kagege mukulu tukimanyi nti oluzungu omanyi lungi niyo oluzungu lulimi ng'ennimi endala ate okwambala amasuuti tekitegeeza nti omuntu ategera kubanga n'omusiru akula n'omusiru asobola okugula essuuti n'ayambala n'ekkooti wabula omuntu ekyo ekikulu mukulu Nsereko muno bakanjala bukutuukeko
omuntu yanditegedde nti omuntu asomyeko nga gwe wali mu parliament ya 15 wandibadde ofokasinga nnyo okkulaakulanya ekibiina kyo ng'olina ideology empya so si kubeesinga ku weakness z'abantu oba batasobodde kukola. Nawe njagala okwate weakness za Nobu neza Robert Kyagulanyi Ssentamu oziteeke mu kibiina kyo osobole okkikulaakulanya ofune support y'abantu. Tobeesinga ku muntu kye kyakola. Buli muntu oyina ebyoyagala okukola era bikolo biteeke mu nkola mufune abawagizi. Mulekeraawo okulima empindi Nobu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimuleme mubikozese okulaakulana. Bwe mba mulwanyisa Museveni tukimanyi nti mugenda kukolagana ne Museveni kubanga Museveni ayagala legalite era agenda kuleeta bakatumba oyi abasukka mu 20 either bayinza okuba 15 oba 20 abagenda omwesimbako abakozese bakole kye baagala. Kati tugenda basaba abantu batandise okubategeera bamanyi nti mulwana Kyagulanyi ye mission yammwe naye nkugambye mukama gwe yawadde ne baba yasobodde ennume esobola okuzaala. Kati byonna emukola mutegeere nti bannayuganda bategeera era mbere focus ku kiki muyina okukola. Others bwe kinaabalema mumala biseera ensi ebalaba tukooye ebintu by'okusiba badikiteta mu buyinza nga baba facilitating ensimbi mwekusa mwegaggawaza naye nga basasuzi b'omusolo basigala babonaabona abawa omusolo era baagala okugjako Museveni mu ngeri y'emirembe. Bwe bubaka bwe njagadde obbawa buli muntu yeebereremu era buli muntu agenda yewandiise buli muntu genda ojendaga muntu yo mugende muteekeko ebyenkumu bipya kubanga obudde buweddeyo. Okulonda kwavuuka gye kuli n'abantu abaliko bulemu mugende mujendaga muntu mugende mulonde. Bwe badde obubaka bwange bugende eri mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda abaagala enkyukakyuka. Mugyebaleko nsa mutambuliza akatambi kano katuuke ku abatabangula ddembe ba gavumenti ya Yoweri Nywandi tubahabulwa n'abasajja ba National Advance Movement mwe muyita NRM. Njagadde nkola akatambi kano mukantambuliza kabatuukeko bonna we bali nga bakulembeddwa mu Nnyambe Yoseferi Museveni mukyala we Janet mutabani waabwe Muhoozi saako ne muto wa Museveni gwe bayita Salim Saleh saako n'ebitongole byonna ebitabanguza ddembe omuli poliisi amagye SFC n'aba prison namwe ba minister ba MOP mwenna. Ka video kaliro kano njala kabatuke ku buli mukana kusanga buli mu ddiro lyo. Njagadde olwaleero mbategeeze nti bwe mba mugenda okwogerako eri eggwanga nga mwogera ebyobufuzi n'ensonga eziruma Abannayuganda njala musooke mu setting obwongo wammwe kye tuyita mindset nti mwogera ne generations enzibu. Omwana yenna eyazaalibwa mu 1986 n'okutuuka olwaleero bwe mba mwogera eri eggwanga nga mwogera mu baana oba abakyala b'abaami bali mu myaka kuva mu 86 okutuuka olwaleero mwogere nga mukimanyi nti generation zonna kuva mu 86 zanjawulomukko si ze ziri ez'enkaaga ez'ensanvu n'ez'ekinana ng'atandika zino generation ndala nnyo lw'ensonga ndowooza dda kukubira engoma n'ozina. Tuli mu .com era twava mu analog kitegeeza buli muntu asobola okukozesa omutwe gwe okulaba ensonga n'azeetegereza n'afuna ekyokusalawo n'ekyokwogera. Wabula gavumenti yabasibira mu bbwa bwe bajja okwogera balowooza bakyayogera ne bajjajjaffe ekintu ekikyamu. Tugamba nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envubo okyusa muganya okukyusa envubo. Abaana basomye abaana bategeera bakola research bali mu .com era n'ensobi gye mukola endala mwembadde nga mufutubadde ku Bannayuganda emyaka 40. Abaana bano tebeebuuza nti omukulembeze emyaka 4 agifuza atya era lwaki alemedde ku buyinza. Lwaki bwe basoma mawulire ku internet ku TV ng'ensendera zikyusa abakulembeze oluvannyuma lw'emyaka 5 oba myaka 2 nga mu mukulembeze afuze emyaka 4 nakati akyagala kufuga naye nga bamugambako batta. Abaana bano basomye bamanyi kye bayita freedom of speech, freedom of expression, bamanyi ne kiyituyita peaceful transfer of power. Naye mwe mubadinayize access ku bintu ebyo nga mukozesa maanyi. Amaanyi tegalya singa embazzi yewaata. Muli mu generation enkyamu nti omuntu asobola okwanalayizinga ekintu n'akyeyogera nga tewali amukase. Kati temulina ngeri gye mugenda kuyimiriza maloboozi g'abantu abeetegeerera nga kati abo obwongo okwogera ensonga zino mutandika obbawamba n'okubatta kubanga tewagala bagambeko. Kati olwayinza obba obubaka buno mubutegere bulungi nnyo bubatuukeko. Ekisookera ddala mwabeeyita abakuuma ddembe muli batabanguzi ba ddembe. Lwaki?
1 bovaayo ne mutandika okuwamba abannayuganda aboogera ku nsonga ezikuluma abannayuganda ez'eggwanga ani awamba abantu abo bagira mmotoka za gavumenti nga balina emmundu za gavumenti bagira byabalo bya gavumenti okuwamba kitegeeza gavumenti yennyini ewamba abantu bwe muva ne mutulugunya abantu abawamba babatwala mu safe house ne mu torture chambers ezikuma gavumenti ya yose kitegeeza gavumenti yekola ki yewamba abali mu kutta abantu essaawa zino bagira mu ngoye z'amagye abalala bali mu ngoye za leeya nenga balina n'emmundu kitegeeza nti bakozi ba gavumenti kati tolina bw'ogamba nti muli bakuuma ddembe ng'ate mutabangula ddembe mutta bannansi ekyo muganyo kitegeera okitegeera bulungi nnyo kati mukulu Kulis Magezi buno obaka njala bukutuukeko njala mutegeera ekigambo kimu nti muli batabanguzi ba ddembe temuli bakuuma ddembe lwaki muli batabanguzi ba ddembe kansooka kugamba ebigambo bino bitegeere bulungi nnyo